Nga galina okubeeramu abasibe emitwalo 2,986 nga tugenze okutuuka olunaku olwaleero ng'abasibe abagalimu basukka mu mitwalo 7,736 ekireetawo omujjuzo gw'abasibe emitwalo 5,320. Congestion at Uganda prisons is partly created by delayed justice from the judiciary. Alipoota akakiiko ka Paalamenti ak'ebyokwerinda ye kasomedde akakiiko ka Paalamenti akavunaanyizibwa ku mbalira ku nsimbi ezeetaagibwa ebitongole by'okwerinda mu mwaka gw'ebyensimbi ogujja 2024-2025 ekinoganyizza ng'abaddukanya amakomera kati we basobeddwa ekane mu kibira ng'abasibe tebalina we beekyusiza olw'omujjuzo ogususse mu makomera mu ggwanga. When prison conditions are like that, it should be a worry to all Ugandans. Must go not thinking about reducing the number of prisoners. So I think that's something we should also begin to think about. That is a bit overboard for me. Alipoota yemmwene ekinoganyizza nti ab'amakomera basazeewo okuteekawo enteekateeka ey'abasibe okwebaka mu mpalo ng'ekigendero kya kuziyiza abasibe baleme kuzirikira mu budduukulu. This actually means they sleep in shifts. It is that unfortunate. Tukitegeddeko ng'ab'ebyamakomera we beetaaga obuwumbi obuwera ddala 9 okugula yiika z'ettaka eziwera ddala 3 n'okusingira ddala mu bitundu bya Buganda olwo nno balowooze ku ky'okuzimba amakomera okukendeeza ku mujjuzo. To construct a max prison requires 100 billion and 3 low security prisons require 24 billion. Omwaka gw'ebyensimbi ogujja 2024-2025 ekitongole ky'amakomera kyetaaga obuwumbi 322 mu obukadde 863 nga ku zino kuliko ez'okusasula ebbanja ery'emmere eweebwa abasibe, okugula yunifoomu z'abasibe, ebyentambula by'abasibe ko n'abaddukanya amakomera, okuzimba ennyumba z'abaserikale b'amakomera, okugula ebyuma ebyeyambisibwa mu by'obulimi ko n'ensonga endala. Alipoota neera ekinoganyizza nti akakiiko ke kamu kano ak'ebyokwerinda kaagaanye okwongera ab'ebyokwerinda ssente ez'okugula kamera eziteekebwa ku nguudo ku mutendero gw'okusatu okutuusa nga poliisi eraze ebibala bya kamera ezasooka okuteekebwa ku nguudo ku mutendero ogusooka ssaako n'omutendero ogwokubiri. Ababaka ba Paalamenti abatuula akakiiko ka Paalamenti ak'embalirira bawadde endowooza zaabwe ku ebyo bongedde okutegeera ku makomera mu ggwanga. Okebera mu luumu zaazimbibwa nze gye nasulamu nali wa mukisa olw'okuba nali memba wa Paalamenti nga tusulamu 26. Oluumu emu abantu 26 naye nga abaana basinga bali wakati wa 6 n'ekinaana nga bwe webakira ku ddyo teri kukyuka kujjako nga mumaze kulagaana nti kati muyimuke tukyukireko ne sayidi eno. Ekitongole kiramuzi kiwozesa abantu batalina emisango bafulume mbukyokutandika okugenda okuzimba amakomera kitegeeza nti abalamuzi tubasindise mu kuwummula. Wabeerewo okuwa bano abalina obusango obutonotono babuwe punishment ku magombolola slashinga. Beekuba nti n'ebitongole bya gavumenti bikozesebwa okuyigga abantu abavuganya gavumenti. Kati n'osanga ng'abantu bangi bawambibwa bakwatibwa ne bajjula mu makomera ne bamala ebbanga ddene nga tebatwaliddwa mu kkooti. Okusinziira kwa lipoota eno esomeddwa ssentebe w'akakiiko ka Paalamenti akavunaanyizibwa ku nsonga ez'ebyokwerinda eri akakiiko ka Paalamenti akavunaanyizibwa ku mbalirira bagamba nti ekitongole ekivunaanyizibwa ku nsonga z'amakomera batubidde era nga beetaaga ensimbi ez'oggulira abasibe emifaliso naye olw'ebbula ly'ensimbi mu mwaka gw'ebyensimbi ogujja 2024-2025 beetaagayo ku nsimbi ezinaabayambako okuggula blanketi 2 ng'omusibe zaanaakozesanga ng'emu yakwebakako ekolenga omufaliso ng'ate endala yakwebika. Joseph Serwoza, BBS Telefina, Parliament. Webale Joseph Serwoza, ebyokuwulira okusaba kw'abasibe abavuna